Sema no abantu baffe kyekiri kye nagambye bwe muvaayo ne mugamba nti mwami Museveni agende nammwe abafuze ebisanja ebisukka mu bisatu mutulage example mugende. A good leader must be example. Nti muwe ku baana abato omukisa gujje singa oba oli awo ekyaddondo abantu abamu tebavaawo Bobi Wine teyafunye mukisa yasavinga ekisanja kimu n'avaawo wandi badde ogamba lwaki bwaba yali agala ayogera ensonga lwaki teyalimirayo nedda yamanya nti kati nyina genda njogerera awalala ng'olaba si mumativu nti taliri mu palamenti era nze ensonga lwaki bwe nabadde mpulira abaliko batembeeta nnyo mu kulumpuuga n'abasaasidde busaasiza ate kubanga nze Ssemujju milioni 5 nga ninamu biliyoni ezigenda waggulu tebindabisa bumanya nzetaaga era bajazimpa era nzije bannayuganda baliwi tikiti gye wagirako mwajjanga mugamba mwagala eggwanga lireme kusaasaanya era nga mugamba nti bano basaasaanyiza nnyo ensimbi lwaki bakuwa akasimu n'otagamba nti kakati akasimu kano ke mwagala okumpa sijja kukakwata naye mugende muzimbe mwewanga amalwaliro 5 boogera akasimu yakafunanga commissioner abalala boogera mbunge yakafunanga luupu ekituufu sente mwafuna zaaki abalala baabawa lwaki abalala bonna tebaabawa so kakati ti embeera zino era buli wabadde baga oyo kulaba kakati buga era Masaka ati wamaanyi oboogezi omuntu omu oyagala kunga yategerera Masaka kino otegedde bulungi ekyo tebakuli omu bw'ati ekitegedde nti abantu tebali ku bunene bwo gwe omuntu eyayita omunene kobe mubaka wa palamenti obe minisita boke baminisita bameka bano bakuba ebigo beni wano teyagwa yali wisi minisita wa Kampala vice president papa omanyani Jesse Miyingo genda bano bakasolo papa genda banakabiro papa kakati wobalowooza nti gweoli munene manya ewammwego omunene otyanga abantu bebasula njala abantu bebikubo bibi abantu bebanywa amazzi amabi mbugwe owegindi kati munene nnyo kabono gweyogerako manya Ssemujju Nganda mubadde mu palamenti ebbanga lyonna mujja ne mujereka bannammwe kubawona tetwogedde ntitwogera kuwenera twogera ku opposition naye mwe abaliyo ng'abatulaga buli time muli mu business yamwe muli kunkugaggawa bagaggawala kugaggawala ate ne babuguyaza ensimbu batwalira eddoboozi Ssemujju manya bampuga mwe muvaawo ddi muddeko wali wabbali ensi nammwe balabe mutemufaayo muli basini muleke ba junior bajje bakola amanyanga bajja kubeerawo naye okusinga lw'omuteekawo embeera eraga tinze bwembe egindi nze kabaka nawuliddeyo wanambu bwatuuka ku palamenti ne bayita ne mu bantu ebbali mugambe nti oyo kabaka bamugamba tuteeseze kozo ze tuteeseza Ssemujju kati ebyo twabigaddewo munnange ffe tulina ebizibu byaffe ebitumala eggwanga liri ku kintu kirala nnyo munnange bw'ogenda ku palamenti n'oyogera n'oyoteesa mukukutana ekiro ne mugende wa mwami Museveni tugenda okulaba tubiraba kumakya museera kiro tubiraba kumakya nammwe muddeko wali wabbali tubalabe ogenda nafuzeeko ebisanja 2 kyenenya mwami Museveni nange nzeeko wali ye nedde ekirala bwe muba mumaddeyo emyaka egyo gyonna nga omukulu bwe mugaba tawulira lwaki temuwummula nze nga nawummula nga ndaba byenkola bwentambula nayo bwe nalabanga byetambula si byebyo nempumula mulageko ensi mulizayininge mugende nti omukulu tulemeddwa okukola naye kubanga babaka palamenti ng'oliye president muba mukola naye. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Kansubire nti muli bulungi eyo gye muli abagenda mu maaso n'otugoberera abasubscribinga abasharinga mwe bali nnyo. Ssemujju yanyumya eddamu ka yero nga enteekateeka bw'eri ey'okuzza obujja enkalala z'NRM
ala baku deployinzo inajo genda okujje mukuza bujje nkalala neka sajja gwe banaye kakati omukulu yakambye buli ajja oboli wa deploy wefudisooti mumuwandike kati oli omu kubagenda okuza obujje nkalala gwakulembeddemu nge yali omwogezi mukulu ebintu ebimu tubiwummula ne bwoba osabisa nnyo nga wali osabisa nnyo kyaki yonna neewulira emirembe otuuka n'obiwummula naawe n'otuula butuuzi ne basabisanga muwuli otudde wabiwummula ekyo ensi yonna takimanyi ate nze musajja gwe bakyasinza okutya mu nsi yonna lwaki wano mu Afirika abantu tebagala kuta buyinza ali nawenywezegati nego wabuta ogera okulaba 10, 20, 30, 37, 38 golitata alemeddeko gwe wabuta otegedde bangi babuta sinze mugagga ennyo sinze mwavu ennyo oli awo wakati sinze omusajja munaddiini ennyo naye olaga ensi kyekintu ebimu ontegedde bulungi era nno n'abakulembeze baffe bangi mmwe nga bwe munenye omukulu oli bw'akalakasa ebisanja bingi nammwe abakalakasa ebisanja bingi muwumuleeko mulage abantu ontegedde bulungi muweko n'abalala tulabe kubuulizaawe buli butya obuweereza lire ontegedde bulungi lire okwasa oli akati n'owummulamu n'omula n'ateekayo 10 kinyuma ekyo naye bw'ogamba weetuululumu emirundi egyo ebiri gikooya bw'otaba na gaasi mungi nnyo nnyo ne bw'oba omunyina kubanga mu basiru temubulwamu akulembera tubaniriza akabatulamu enna gye musizira okubanga mutulaba mukulu Ssemanga waali wano ensonga tugenda zitunuulira ku saidi ya registers z'enaalemu ezitandisibwa abantu bagenze kweza bwejja bakebere amanya babaddemu babateekemu buto abapya bayingire kale nga tulabika twolekedde ekisanja ekyomusanvu ekya ttiibu agenda okuddamu tukulembera eggwanga lyakulembedde obulungi emyaka 38 okuva lwe yajja emirembe gwamulonze dda agenda kudda yesimbewo sebo ekyekifu kiteekebwawo mu ssemateeka buli muntu ayina S6 wano mu Uganda waddembe okwesimbawo era nti agenda kudda tuddemu tumuwe gamba tulonde tetuyinza kuva ku muntu atukoledde obulungi bwatyo tudde ku mulala tiibwa akoze ebirungi ebitagambika ate nga naawe obimanyi kankubuuze tulina babisopu tulina bapaapa tulina balevulandi tulina abafaaza tebawummula nga tebaweereza Katonda anti awummula atulekera tebawummula ontegedde tulina banaffe abashabba kuranche daddies tugamba nti balina daddies ennungi ate nga ziwooma ate balina half-cake kankula akalango mwana toddangamu kwogera bigundi ebyo mumanya singa atulekerani bwe yali talinajja tetwaliwo musajja wamini tulina bacaba balina half-cakes ennungi ne chapati ennungi basangibwa mu kibuga Mbende wali ku luguudo ng'onatutuuka ku club 1 opposite n'awali transformer ku kikuubo ekyambuka ne kigwa ku Unura ku kizimbe kya Mwami Dan Sekyanzi kizimbe kipya kyakadaabirizibwa kirabika bulungi bali awo mu lukuubo edduuka namba 2 ng'ova ekyengulu bw'oba ova eno ndooza liri ku namba 4 kale tuli nabo saako ne banaffe aba Neva Solar Suppliers tugaba bano balina kalonda alina akwatagana ebyamasannyalaze ebyamaanyi g'enjuba n'ebyamasannyalaze g'amazzi bali mu kibuga Mbende opposite ne Mayor's Garden buli kantu konna kewandirowoozezaako bakalina akakozesebwa amasannyalaze n'amasimu bagalina amalungi okuva ku smartphone ne sine ez'amapensa balina batteries ennungi eza sola n'ez'amazzi ez'obuwunga n'ez'amazzi eza sola n'ez'emmotoka na buli kyonna kyewandyetaaze babayita ba Neva Solar Suppliers enamba kweziri awo banaffe betubeera nabo kale ndina omukulu Ssemanga ensonga tugenda tandika ne register ezitandise okujjizibwa obujja kino tukitunuulire tutyanga amateeka amakakali gayisiddwa mu kuzza enkalala obujja kyate oli bwajja bwe mulaba mumwekengedde muyite akakiiko katuule kasoke kamwekenneenye nawulidde budget egenda okuyisibwa mu kuzza nkalala obujja biliyoni ziri mu 13 eyo
ne lulinga twamala okikola ate tiimu najja n'agamba kakati tiimu kayoola baasi mugiyingire mwonna lenkulabira abaana b'emyaka 10 ab'omunaana naye awo namwagala okutambula namuwagira yasuula abantu bangi abaali bayitira mu bubbi bangi kuba baali beetegese okukola buli kyabufere nakati bayithawe bangi bakyakitya bagamba kyandibaawo Ssemangu tutandikirawo tweyanziza nnyo bannaffe bambi abatugoberera betubeera nabo ebbanga twawozeza 2026 abantu baffe abasaba ku Facebook twawozeza 1,000 yes mweyongere omanye emboozi zino zetubeera tunyumya tuzinyumya namu so bwe muba temuliiwo tetusobola naffe kunyumirwa ate naffe bwe tuba tetuliiwo munange bino bye twogera abamu temusobola nakubyogerako bibawoomera bibanyumira naye olina omugajjango byogere tasobola awulirira ddala nga omutima gumuvaamu naye nga ate munange bye bituufu bye twogera era nze njagala okwebaza gavumenti yaffe ya Uganda nti olumu n'abakiikirira abantu tebasobola kwogera bizibu biri mu bitundu byabwe naffe tuvayo ne tubyogera ate gavumenti olumu n'ebiraba nti gw'oli gwayita omulalu ennyo oba gwayita atategeera lwaki ayogedde ku kino ate gavumenti n'osiŋŋana abakungu abategeera nga baga kyebogereko ekituufu ogenda okulaba nga ate si kiwaliwo ekikyuseemu munnange nammwe mwebale abakyaliyo mu gavumenti eno nga mulimu omwoyo nti bebogedde bituufu bino katuddemu tukyuse naye okwewandiisa kugenda mu maaso kituufu era oyogedde n'ekyo nti ate akakiiko kamala okwekenneenya ono akokola ki kati biba byawukana ate ne ssentebe w'ekibiina bwe yali atongoza kuba ssentebe w'ekibiina Mwami Museveni bwe yali atongoza namulaba bulungi nnyo ku TV naaga omuntu yenna ng'azze kwewandiisa fite bulungi tebaleeta lugezigezi nti ono teyeetaaga kuwandika ono okitegedde kaakati nange badde mbawulira eyo abalina kamunguluze nange bwe bagambye temuwandiika abantu bwe bati temukola bwe muti ng'ate omukulu abagaye azze yenna mumuwandiike anaagaana yabuuza n'okubuuza etteeka neomuga nti giba emyaka 7 ontegedde naakugamba muwandiikire mu budde mwabewandiisa mu nnaku zibataddewo mwe muba mumaliriza anajja nga ziyiseewo nagamba ne bwali ba Bobi Wine tebajja muwandiika ye ssentebe w'ekibiina kyenyali mu Mwami Museveni mu ggwanga kati oli bw'avaayo omanye abantu balina amalala abamu abalala ate bakola omulimu gwo nga beesimbyewo nti ono tetujja muwandika oli tetujja muwandika otegeera ddi opposition n'atali bwe tuba tuwandika benyalemu omuntu najja ne bwaba wafuddisa oba wa DP ng'omumanyi gwe ku kyalo kyo naye aze kwewandiisa aba tafuuse wenyalemu abafuuse wenyalemu kakati gwe jjotya n'omuga nti gundi tukumanye akyuka ddi otegeera ddi nti akyuse omudidi oguteekebwa mu kuzza enkalala obujja nga muyitirivu ekyo kyosoose okulaba kyokka kibateekamu ssente nnyingi sente nyingi mu kyolina okusooka okumanya osobola okuzuulira nga nnyingi nebuuza abaana ssente ze bakoledde wansi ziragawa ani azibba anaakolanga ennyo ajja kufunanga kitono bayibuli bwegamba akola ekitono afune ekinene ekyo tekisobola kuvaawo bwe kituuka mu Afirika kiyitirira ati gweobuuza ziragawa abaana bali ku mutwalo naye ng'alina okusiiba mweyo embeera mu musana boja butunda kati otegedde bulungi ng'omuyitirivu so kakati n'olwekyo ebintu byaffe wano mu Uganda byebimu tebyewunyisa si bya mawulire naye nga nze ndowooza abantu tebateekamu malala bakikole mu ngeri ennungi omukulu yagambye buli omu ajje yakole ki yewandiise be babalula baba balulenga luli naye gwe kuba kyolina okumanya kimu oyinza okunoonya gw'omanyi nti opposition nga bano abeesimbawo ne mu balonzi wansi kizibu okubazuula nti ono wenyalemu no DP ono wa FDC bali mix ne kankubuuze gwe obategeera ballot paper zivuddeyo mu box okimanye nga wali basoma ng'olaba nuupu enyalemu FDC ne wano kubantu kuba oli bateeka mu kajjaja kabwere abaana opposition ogenda kubalaba mu nkalala zenyalemu nga tobategedde bewandiise nga bwe bagala manzi baga Katonda mu ggulu nga bangi kyakusuula bali mulimu abantu basirise balinga buugi buno obwolubi gwajja okunyolowooza buwoze olukubamu omwana owulira nga guba buse maama nnyabo kati nekina abalowooza nti beeteekamu amalala tebajja ono tumanye soka tumwetegereze maama
naye gwe mwami Museveni kimanya dda kisanja kya 7 obonero bonna bulaga obonero bonna bulaga ife tetugaanyi ekyokudda bannayuganda bajja kujja basalewo naye nga bannayuganda bangi si basanyufu ndowaki waliwo lwozina amazina mu ddiiro n'ovaako ko mu ddiiro okoowa tukanonyuka ne bwozina otya n'oyawula abantu ne bakuba enduulu boddamu okwawula baba tebakyakuba nduulu gwekyo badde tokimanyifu abakola katemba baba tebakyaddamu kakati kitegeeza bagamba ekito ekitava ku ssengejjero wankindo baagero nze era nnyumirwa nnyo mwami Museveni ku lwange gwe mbaddeko naye mu gavumenti ebbanga ddene mwenkulidde ng'omuvubuka mwenkadiidde nnyumirwako ng'atuddeko wali ne bamukulemberamukko simanyi oba mukama anannyamba n'enkirabako nga mwami tibuhabu naye golooza tulinayo omuntu asobola okukulembera eggwanga lino nga bw'atukulembedde egy'emyaka bannayuganda bagezi nnyo tekyali akisobola bagezi ekyokubiri tuyinza okufuna amuddira mu bigere tumulina akeera enkyalangirire nti mpumudde ayagala jjo olabe mweni alembo bonna bwe batajjaba naye bano abantu abamulya mu ngalo baddawo kimanyi be bangi anti kakati abo be bangi yesooka lwaki buli time bawaajuwadde ne bamanya nti omusajja n'avaawo wano nze sikera kuddamu kufuna bwa minisita nze siddamu kufuna bwa PS nze siddamu kufuna bwa dokita nze obwa DPC buba bunnemye bangi nnyo webali awo naye nga kabondo katono n'abaguze emmese z'obukadde 7 ebibye ate mwana wattu ensi n'ekiwuliriza mmese bukadde 7 nawuliddeyo embuzi za bukadde mbuzi za bukadde ziri mmese zaali za bukadde 8 naye bambi wano birungi tetumanyi kulamuza mmese esinga embuzi abagambe ziri nnungi nnyo zikolaki zikamwa zavudde South Africa zikamwa kirabika mu empoma zaayo zo ndala okimanyi n'ente ffe tuli balunzi bante n'ente Frisian ennungi tesukka bukadde 6 kati eyo kireebera ku ssente mmeka kiro yaki si mitwalo 5 ey'embuzi ejjanjaba ki ate ffe tumanyi miliyoni 7 ziwulidde mbuzi bubuzi nawuliddeko ku ONC nti yatandise okulambula projekiti ze erambule NRM byetaddemu ssente mulimu nze ate kati ebinsesa n'okunsesa abanene bonna balemereddwa ebyo kati oleete bakisaati nga Ssemmango wano nze mbadde nkulira ONC Mueveni kati ogambe Ssemmango ngende nambula amalwaliro biki n'ebirala muddeyo lipooti anti ofisi ya president ebiki baradise byo tebabadde mu bbanga lyonna badiso tebabaddewo n'obuzibu buliwa kutereza ebintu bino bachairman 5 siribo tebabeerayo obuzibu buliwa mu kutereza ebintu bino MPs tebabeerayo baba tebamanyi nti waliwo amalwaliro wano waliwo ekizibu tebalina njegere kuva ku erosi wano paka waggulu mu gavumenti eno kakati oleete ONC era nasese nga mbalaba wane ewaffe Mueveni nga beekubya obufaananyi babuteekayo mubalambula baani ababadde babikulembeddemu waliwo wano omukyala bamuyita topista tindyewo newabeerawo ne kawala kange wekali kanamuddu wano ekitenga waliwo ne kanyinaze nakalabako mu byobufuzi emabega eyo kali kesimbyewo ne kagwa kasande eyo kakati mbo bebakulemberamu ensi mu Greater Mubende abo bebalina okuzza Mubende engulu Greater Mubende yonna engulu era nasese n'okuseka nekyo kyetaagisa no gavumenti emanyi ebizibu by'abantu afanya bulungi ebyokwekozesa ebyo mulambula amalwaliro mumanya mulambule ku magombola manya mulambule ku bintu gundi malabyo byakoleddwa bitya kyegugambye aba abanafu bwe banalambula olwo binaakolebwango nga abamaanyi baalimu adda kyekibuzo kyange wekiri anga abamanyi balemeddwa abaka ba palamenti abalina okugenda eri n'okusaka basake balemeddwa nabo okusaka ate gye batwala lipooti bano boogamba era ne bano gye basaka kati nongamba nti bano be banaakola ennyo oyagala kungamba first 11 eremeddwa ya mupiira abamu bategeera nnyo mupiira nti tuleete saadi yeneewangula ekikopo
ontegede bulungi Museveni akaluka no kakati group eyo nayo bwebeera munnange egezaako okulaba tulaze tutya nti tukola kati office of the national chairman ya Mueveni kati wali ne mukyala namyalo naye agezaako okulaba nti akola alage mukama we nti akola ontegedde bulungi n'ekito wali kipya kyenkugambye bw'abaawo ekipya olwaleero Museveni bw'abazze kanjogerere wane Mueveni tebamulaga bye yasuubiza wano bwaddayo abikolako adda mu kisanja kirala kati wajja mu kisanja kirala nga tandikayo gurupu kozi wano twasuubizaawo ki nti amazzi kozi wano nti ati amasannyalaze tegatuukanga nga bawandiika kati abatuuze baffe nga bobamanyi nga bakyapalala amatu era kulo nekiwedde bannange nomugenda twongera ng'ekyo kigufwa nga kikoma Bannayuganda luno banakkiriza okubaddamu basuubiza bye batalabye. Kakati kankubuuze wano Mueveni kyetaagisawo lipooti yenna y'okulambula ng'abantu amataka babagoba okufa obufi nakyo kyetaagisa lipooti ku lusooka kulambula nga ku TV buli lunaku abantu bali mu miranga nga buli lunaku social media abantu bali mu miranga abantu bangi nga bali mu makomera nakyo kyetaagisa lipooti mu myaka 38 Ghana nga bagenda kwongerako kalakata 45 otegedde bulungi njagala kugamba ebbeeyi y'ebirime nga kasooli ali ku siringi 3-4-5 wane Mueveni nga bwe baali bagereka nga gavumenti Museveni mwali balaga Mueveni nti kulima amajani kulima emmwanyi ne kasooli nageza okulina nga liwo omukulembeze wano ate atandika okuvula nti nedda Museveni yabagambye nti lwaki mulima kasooli mwaba abegereka ne mubuulira abantu okuva edda nedda kasooli mwe babeera wane Mueveni ate n'obagamba bwotyo balina sente ezigula ente babagaye bakole ki mbo babiveeko badde ku bintu ebirala nagambye ate ng'emmwanyi be bazirimu era mutegedde bulungi kati ebintu ebiri wano mu Uganda bizibu nnyo ettaka abantu babagobyeko tewali wasobola kulima mmwanyi ze boogerako oba amajani kubanga oba olimawo bwa buwangaazi abamu ku bo be balinayo kataka abasigadde kasooli ne gwe balima gwe bajjamu ssente bapangisa ate ku bagagga wowulira mwami Kalawunga yiga zaalina 17 baamuwa kulima mu miti NFA ye apangisamu bantu 3 buli yiika season 23 ontegedde bulungi nti kakati omunaku gwe baagobedda ku ttaka ate abamu ku bo kubabagoba be baddamu ne babagamba nti kale jangu opangise wano wenakugoba Ssemujju njagala tumalirize n'akantu ka Ibrahim Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda namulabye yabadde ku CBS n'agamba nti abaana ba Nuupu okuvuma mpuuga musanyufu kubanga ekibiina kyabalaba abaana abo nga bavuma abaana ne babaleka kati kakabavuma empuuga era esalaze ayagala buke ku makyanga bavumye principal okuvuma abantu nze kansoke nkole submission yange okuvuma abantu mwami Ssemujju oli munna mawulire era wakola ebbanga ddene mawulire fa boogera tetuli bayivu netwogerera mu myaka gyaffe nga bwe tulaba ebintu mwami Ssemujju ngenda kuwa ekyokulabirako bw'ogula looya akuwolereze nti wassa omuntu ng'okimanyi kituufu wassa omuntu empoza looya gyawozaamu gwe si bwe bulumi gwe yatta omuntu bw'owulira ng'ogamba obangu simattuka gwe looya owoza buwoza bwe bimuka mu vvi gwe baba bakusasudde bwe batebimusse mu vvi baba bagenda kukusasula ebbanga lyonna lye tumaze nga tusindika ababaka mu paalamenti njagala okkirize mwami Ssemujju Nganda abantu abamu baluzinze hope mwe mwagala bannayuganda abavubuka abaliko kati abali mu kubonaabona mu ggwanga lino kubanga mwami Ssemujju tokyayinza kufuna kizibu kya mmotoka y'okubula amafuta ogipaakinge ate waliwo omwana anoonya ekyokulya Ssemujju Nganda ku myaka gyo nawulidde wabadde oyogera oli myaka 5 nawulidde ne ku speculations timuwalawo akola ku paalamenti mwami Ssemujju mwe bantu mubadde muludde ebbanga nga musiba abantu akakuukulu kankuwa ekyokulabirako Ssemujju Nganda oli mu paalamenti oteesa buli lunaku oyogera njagala ombuulire mu kira municipality gy'okiikirira gwayogera ennyo mu paalamenti wakatwalayo amalwaliro ameka wakakolayo enguudo nga ggwe
kubanze ngenda ku example nga gwe wakakola enguudo mmeka. Mwami Ssemujju obeera ku pano olumu ne Honorable David Kabanda. Honorable David Kabanda yakasavinga ekisanja kimutaata namalako kino kye kyasoose. Honorable Kabanda ogwe muddeyo ne mwogerera mbu atembeeta alina ekirungi kimu kyakoledde constituency nga ne bw'oba osindiseeyo omuntu yenna asobola okukigamba. Akutte mu nsawo ye n'agenda kuyunula n'ajjayo tractor n'egenda n'erima enguudo. Oyo Kabanda David gw'olaba owa Muhozi project. Oyo gw'olaba aleesa amalwaliro agasoba mu 6 mu kisanja kye ng'akutte mu nsawo ye n'agula ettaka we bateeka eddwaliro. Kakati muli mu kutugamba mubabavuma mmwe muli mu kututeeseza. Ssemujju Nganda oteeseza ki abantu baakira? Nze siri mukulumbagana bino bibuuzo mbitaddewo. Abaakira bajja tugamba by'okoze babitugambe tubimanye tuyinza okuba tetubimanyi nga nabo badde tumanyi bya Kabanda byakoze. Nze simwogerera because of titwemanyi oba biki wabula kati ndi mu kugamba lwaki abantu abo abaana bwe mulaba bavuma nga naffe abamu be mutulaba mu kamera nange nsobola okuvaamu ekigambo n'enkuvuma Ssemujju. Mwagala nnyo tusiriwaza nga ate obwongo bwaffe tutandise okulaba ebintu ebitambula. Gwe oyagala tukere ku macha tukupraising nti oli mulungi oteesa. Nakulayo weewaana mb'otuuka ku parliament abantu nga bawagwa ebintu ogenda obibateeseze bagambe era bw'obato. Ssemujju Uganda yayonooneka. Bweyonooneka kankuwa ekyokulabirako. Maama bw'akeera ku macha n'asuulawo amaka tata taddukawo. Akeera ku macha n'atukusaawo eminwe abaali bali enyige bali eminwe. Mwami Museveni waba tasobola kufaayo eri abantu be. Gwe ng'olina possibility esobola ofaayo eri abantu bo. Gw'okikoze nga tonna claiminga gavumenti eriko. Ojjukira nti Kyagulanyi bwe yaganda miliyoni 4 ze baabawa najja ne mu kamera ku NTV bulungi nnyo n'asambajja ssente ezo nti azizizaayo. Sebo gwe wakola wa press conference otutegeeza nti ekikola kyakoze kituufu oba kikyamu. Mudde mu kutunulira abaana ababavuma. Nze abaana ababavuma mbawagira 10 ku kinnaakyo. Muli mu future yaabwe, muli mu basiriwaza, mubakutta akatambaala, mwagala bapraising. Mwami Mathasi Mpuuga yatutte miliyoni 5. Oyagala abaana bamwebaze nti ow'ekitiibwa tukweyanzizza. Ezo sente ze yatutomanya abavubuka bezibadde ziyinza obbayamba. Njagala tubeere bubeerufu Mwami Ssemujju Nganda. Oteesa nno era nkwagala nnyo kuba oli mulungi omanyi rules of procedures zonna eza parliament ng'alina seniority mu byobufuzi. Eryo ebbanga lye mubadde mumaze nga mutujooga. Odda mu parliament n'oyogera n'ovuma kati okutugamba nti Mwami Museveni esomero eriseera lirye solution eriwa. Mwogera ebigambo ebitagenda mu bikolwa kati abantu babikooye baagala balabe ku bikolwa. Ti Mwami Ssemujju obudde buno bw'oba ovaayo n'otutegeeza nga gavumenti bwe yavunda. Gwe Kira municipality wotannavunda gw'okoze eki? Enguudo za Kiranze onasembo ziyitiramu. Byebimu ku biguudo ebibyo biri mu Kampala. Kati oli mutugamba buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Ffenna tukimanyi buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Naye nga gavumenti tennajja gw'okoze eki nkugambye Kabanda alime amakubo mu constituency ye Kasambya nga gavumenti gyaweereze ganyo gakola. Kati oyagala kuŋŋamba nti takyali mubaka, oyagala kuŋŋamba nti kati ekyo twetaaga tumwebaze nti opposition kiki kye wali okedde n'okola in terms of opposition. Bano abaana ekibabavumya era nza ya credit them mubatimba ebbula. Waliwo ebibadde bitambulawo ku Twitter mu sente eyo nze kale saagala mbitwale leka mbiwe deaf ear biyinza okuba bikyamu. Naye gwe Ssemujju Nganda asavinze mu parliament njagala ombuulire Kira municipality kiki kye tusobola okutunuulira tukujjukirako nti wawangaala ng'okulembera Kira. Kati Mwami Kyagulanyi kyekirungi yazze nakyo. Nze simuwagira siri wa Nuupu. Ndi muntu alaba ebintu nga wembiraba naye mbyogera nga wembirabi. Mwami Kyagulanyi yazze n'enkola emu. Bw'oba otugamba okunywa amazzi gwe gwonywa oba oli ku kawayini. Oli mutugamba tunywa amazzi mu girasi yo mulimu mazzi oba mulimu kawayini. Otugamba parliament yavunda gavumenti yavunda muwala wakola ku parliament tokivangayo kitugamba. Bwe biba bituufu pasagala mbengo omuntu ayogera ng'omubuyabuya bwe kiba bituufu muwala wo gy'akola. Kati lwaki oyimira mu parliament oyambula obwerere bwa parliament nga muwala wo gy'akola mwe mukkiriza bannayuganda nti omuntu oyo ayinza okuvaamu ebigambo ebiyinza okutukyusa emitima. Kati naawe Ssemujju kankugambe bw'oba watankudde lw'abaana ba Nuupu kuvuma nga bwe mugamba ayita bayigabire kankwe n'ekyokubiri. Abo abaana abamu abavuma si ba Nuupu. Waliwo abanuupu bemumanyi abaddala ebigambo ebavaamu tebiba byakuvuma wabula mwe mubadde mumanyidde obutagambwako muli bajjaya nti of the politics kati kyakyuse. Ompulira
Zana kyagadde nnyo. Nze mpagira nnyo abaana abo abakeera ku makya ne babalaga obunafu bwammwe. Muwanga Kivumbi akaana kamutabukira n'akayita akawa emitwalo 5 kankuwa emitwalo 10 toddamu kuvuma. Omwana oyo olowooza emitwalo 10 gyakyusiza obulamu bwe. Wabula alaba mmwe baba bayite basiniya abalina obbakolera ebibavaamu. Namwe muli ali mukuba bujji, muli mukulya kekisi, mukyakala na babakulu be mutugamba. Nina olugambo lw'ennawuliro oba lwali lutuufu nti Ssemujju bagenda ne bateetera ne Janet Museveni amuwanika ssente mu biseera by'akalulu. Mukyala president simanyi oba bituufu ne berubanga omanyi bagamba tewali awali omukati wabula muliro berubanga bituufu kati mubadde mu bikola nga tewali abagambako kati esaawa eno generation eri mu bulago ebintu bitutamye natandika ka business kango omusolo gwakanemesa ndi mu kukola omusolo gumbeeze kati goyagala tukukere ku macha tukwebaze nti otesereza ki Ssemujju nga tonavayo kutugamba abaana banupo abavuma njagala bavume principal kankweyo scenario principal yali mu America ku TV munayogera ku issue y'ebisiyaga abena ale mubona bachautinga abaana abo tebadda mu kwogera wabulanga ekyali kyabagana okwogera kyali ekibuuzo kimu mu kye mutategeera lwaki abaana abo basika ne batabaddamu mu bizibu ebiruma abanna Uganda ebisiyaga biri ku listi gwe njagala otubulire ndaba ono Lwomushana agenda ku TV oko nawoza twagala mutubulire mufayo mwogere ku bisiyaga Lwomushana ebizibu by'abavubuka abali mu ggwanga lya Uganda olowooza bisiyaga gwe badde okimanyi nti ababirya tebabirya lwakwagala wabula baagala na ssente nti singa wabeerawo embeera eryoke babivumirira nga balinawo bastandinga gwe olowooza ekizibu ky'Abannayuganda bisiyaga kati bano abaana njagala babavume mpaka lwe banaabagisaamu n'engoye ekirungi kye bansanyuddeko tebakwata famire bavuma muntu akulembedemu babuguyaza njagala babavume olunaku lwe bulikya ne mutegeera nti naye bano abaana abaleka tuli mu generation etali yaffe mujja kwate kubo mugende sema no abantu baffe kyekiri kye naggambye bwe muvaayo ne mugamba nti mwami Museveni agende nammwe abafuze ebisanja ebisukka mu 3 mutulage example mugende a good leader must be example nti muwe ku baana abato omukisa gujje singa oba oli awo ekyaddondo abantu abamu tebavaawo Bobi Wine teyafunye mukisa yasavinga ekisanja kimu n'avaawo wandi badde ogamba lwaki bwaba yali agala ayogera ensonga lwaki teyalimirayo nedda yamanya nti kati nyina genda njogerera awalala ng'olaba si mumativu nti tali mu palamenti era nze ensonga lwaki bwe nabadde mpulira abaliko batembeeta nnyo mu kulumpuuga n'abasaasidde busaasiza ate kubanga nze semmango milioni 5 nga ninamu biliyoni ezigenda waggulu tebindabisa bumanya nze taata era bajja zimpa era nzije Bannayuganda baliwi tikiti gye wajjirako mwajjanga mugamba mwagala eggwanga lireme kusaasaanya era nga mugamba nti bano basaasaanyiza nnyo ensimbi lwaki bakuwa akasimu n'otagamba nti kakati akasimu kano ke mwagala okumpa sijja kukakwata naye mugende muzimbemu ewanga amalwaliro 5 boogera akasimu yakafunanga commissioner abalala boogera mbunge yakafunanga luupu ekituufu sente mwafuna zaaki abalala baabawa lwaki abalala bonna tebabawa so kakati ti embeera zino era buli wabadde baga ojo kulaba kakati buga era Masaka ati wamanyi oboogezi omuntu omu oyagala kunga yategerera Masaka kino otegedde bulungi ekyo tebakuli omu bw'ati ekitegedde nti abantu tebali ku bunene bwo gwe omuntu eyayita omunene kobe mubaka wa parliament obe minisita boke baminisita bameka bano bakuba ebigo beni wano teyagwa yali wisi minister wa Kampala vice president papa manyani papa Jesse Miyingo genda bano bakasolo papa bakasolo genda papa banakabiro papa kakati woborooza nti goli munene manye wamwego omunene otyanga abantu babasulanjala abantu bebikubo bibi abantu babanywa amazzi amabi mbugwe owegindi kati munene nnyo kabono goyogerako manya Ssemujju Nganda mubadde mu parliament ebbanga lyonna mujja ne mujereka bannammwe kubona tetwogera kuweni ale twogera ku opposition naye mwe abaliyo ng'abatulaga buli time muli mu business yamwe muli kugaggawala bagaggawala mwana kugaggawala ate ne babuguyaza ensimbu batwalira eddoboozi Ssemujju manya bampuga mwe muvaawo ddi muddeko wali wa bali ensi nammwe balabe mwe temufaayo muli basini muleke ba junior bajje bakola amanyanga bajja kubeerawo okusinga lwe muteekawo embeera eraga tinze bwembe egindi nze kabaka
nawuliddeyo wana bwatuuka ku palamenti ne bayita ne mu bantu ebbali mugambe nti oyo kabaka bamugamba tuteeseze kozo ze tuteeseza Ssemujju kati ebyo twabigaddewo munnange ffe tulina ebizibu byaffe ebitumala eggwanga liri ku kintu kirala nnyo munnange bw'ogenda ku palamenti n'oyogera n'oyoteesa mukukutana ekiro ne mugende wa mwami Museveni tugenda okulaba tubiraba ku makya museera kino tubiraba ku makya nammwe muddeko wali wabbali tubalabe ogenda nafuzeeko ebisanja bibiri kyenenya mwami Museveni nange nzeeko wali ye nedde ekirala bwe muba mumaddeyo emyaka egyo gyonna nga omukulu bwe mugaba tawulira lwaki temuwummula nze nga nawummula nga ndaba byenkola bwe ntambula nayo bwe nalaba nga byetambula si byebyo nempumula mulageko ensi mulizayininge mugende nti omukulu tulemeddwa okukola naye kubanga muba ababaka ba palamenti ng'oli ye president muba mukola naye tegedde bulungi n'okusinga lwomwezi bayo byaka 13 eri omusala guyingira bwe mukola bwe muti bwe mujja ne mwogera ebigambo nga 5 ku ensi ekankane emutambula ate bwe mudde ebbali ne mwerwanya kati Kyagulanyi bamulabanga omwana omuto ali ku mazima ekibonyabonya akasamba tuko kano konna banyoomanyoma Kyagulanyi akanyoomonyomo ke kali mu kukozesa nalabye mukakuba lwaki tebakuwampekeza ddalu omusajja yajjayo empapula n'akulaga emmotoka bwe yayita bamukezeza ku BBS wabula TV ya BBS oba yabaki oli tutya mukaku ayogera iki gwe mumanyi nti ekimubonyabonya bamummakadi tetugenda kwogera ntulumba bamumye kadi gwe bakumye ekifo wotuula opresident omukolo gwagundi gwanyumye era ovaawo ogamba bali tebabadde nanteekateeka abantu bayimiridde nga gwogu gwe bamye kati bebo bye balimu baleeta akanyoomonyomo Seggona n'aleeta Mwekulumemba genda obeere looya wumula mutulimba ne mutulowozesa mukutte omumuli gwe mukutte gutunula eno gwokyaffe mweno gye mugukutte tegumulisa gye mudda abakulu bano babadde mu palamenti ebbanga ddene kubeera mu palamenti ebbanga ddene nayagala Kyagulanyi nti yagenda ekisanja kimu bwe yalaba ebya palamenti nga nabyo byakadingo kuzinyibana n'akita nakakati omukulu gwennyina okwesimbako yennyini mwabeeyita abanene nammwe mugyeyo empapula za bwa pulezidenti tubatye mujje mu ggwanga lyonna tubalonde tumanye nti muli bakabi nnyo okitegedde mutandike tutegere nti muli bamanyi ali mu ka constituency kamu kateekamu akawumbenadderi nakugandi ndi munene mujjeeyo empapula ebbanga ne muluddeyo palamenti yebalemye omusajja abalemeddeyo mu palamenti okubaako kyemukola kakati nammwe mudde ebbali abalala bajja oba oliawo bagezeeko nga Bobi Wine yajja buzi agezezaako okuyuuya eggwanga n'okulabisa mwami Museveni n'abantu bye tubeetaagamu so sibina okuwulira manya batuwadde akasimu ka miliyoni 5 ate ndi musisalamu kakati ate abakatuliki be bampa akasimu nedda nze kankuwa ekyokulabirako for what mwogera ku miliyoni zino 2 zebawa ababaka ba palamenti zigule emmotoka bano abasajja batumanyirira ulede ziri mu mateeka ffenna tukimanyi nedda nze njagala nazo zoogerako abo ababaka baba banoonya obululu batambuza bigere mmotoka ekizibu ky'emmotoka gyetuuse nga akanoonya lwaki temumulekera eri ayina omusaala nti bano abasajja bagenda ku keeke y'eggwanga bo ne batula ne batema ne basooka bafuna ebiyingula mu magulu ne batugaba bagenze tematema keeke ya ggwanga nga basigaddewo kano kakeeke k'olukumi ennene nga bagimazeewo gwe ngamba miliyoni 2 emmotoka bameka mujagala mutandike muntagingira abantu bemumanyi ng'olwamuwa miliyoni 2 kituufu yagula emmotoka mulaba wano Haji Bashiri yagula nkinuwa miliyoni 38 ng'ate bwe yali anoonya akalulu bayavuga maakatu njogera kuwe mubende wano omubaka omukyalo wa wano gye yali alina ne kati gy'akyalina ebibiri byalagawa kati kyenkugambye nti bano abantu yagula kigundi ki V8 ekikadde miliyoni oba ndooza nga 3 kati baagula ziriwa kitege ziwe V8 ziyinza oba muneze bifa batazigulanga ko twagala kuteeseza mu moto naye kati kwembulira gwe gomanye yagula emmotoka ngeri wate miliyoni 2 gwe gomanyi kati kyenkugambye nti bano abantu mwe mubadde mugendeyo ne mukuba amasuuti mbumututeeseza twababuusi temugenda tuteesa mugenda kweteeseza kubanga mwogera ne mukwata obuzindalo mupala nkuwadde kyakulabireko kyawona lyo kabanda David wawano Kasambya talabika ku fulo yeberana mu byemukebye ng'atambula naye bwe kituuka ku kukolera abantu yabakwata buli munnakyalo akimanyi mulimira mugulye bomba sebo gwe Ssemujju Nganda wayogera ku musolo oguluma bannakira nga gugazaawo business enkuyanja bwogenda ku parliament nodda ya Janet lwaki tajja mu bajje bakole ki kati ekyo kyafuuse kiziniruka ki actually mugenda na kuzindayo buzinizi bimansule tewali bye mukula kubanga bwe tutunulira ekitiibwa kya parliament mwe musoso kyambula ne mu FDC bali mu kwesika matayi kweyuza kukola ko abantu batulaga ebifaananyi bira bweba eri government tukyaginenya n'abakulemberayo omweni arem ate na mweno nga muli mu kweyuza ate ne muve twandibaddeko enjawulo gye tulaba nti at least mwinako enjawulo
kubano bemunenya ontegedde kyovudega nti kakati mmwe abalemeddwa ebbanga eri eddene emyaka mingi lwaki temuddako ebbali bataata ne bamaama mutuyambe buyambi nfune abaana abato gye bali bangi namwe mulimedde omunenya olyaganya okufaanamu kiki nsikirano tubateeke mu busika bwa kabaka nammwe kuba basajja mbamanyi wana bafuze ebisanja 4 5 6 nibo bagira ne bacocca ku mwami Museveni ne baddayo eri ne beekweka bwe bagira n'obawulira ekiro nti bayesa mu state house nga bali mu business yokka bwe balaba opposition eyina amaanyi ng'ereese ate nayo ne bagikuba enkokola kati fo abawala batugende naki mukirize tubasiibulire wano basebo ne banyabo tujja kuddamu Burundi omulala akuume atakuumira mpeera